Kamba kinyeza mpula Kadongo Kamu naye music nga bwolaba omulala kati kyogamba Kenzo yakoze ensobi okuyimba Kadongo Kamu tewali ntebe gye bayinza kumpa nti gwe Jackie oli wa Kadongo Kamu tuula wano Chameleone atuule wano tekisoboka temuddamu kujeregereza wano Kadongo Kamu simanyi Kadongo Kamu Kenzo muyimbi w'amaanyi yali international by the way nasooka kula oluyimba lwe esanyuka nnyo naye nga waaw singa n'abalala bajja nena mwe mukimanyi wano ze nina abayimbi bangi bemmanyi bwagenda okukwata jita oba bwagenda bwagenze tavaawo nga tayimbe kulimba lwa Kadongo Kamu kati guno omulembe mulala nnyo gwina engeri gye gutambula kati omuntu alowooza mbu Kenzo yayingidde eno ewaffe kati bwajja mu Kadongo Kamu n'atwalayo ki bino just bya music nawulidde bulungi of course nange kinzizaamu amaanyi ti music waffe w'amaanyi mwe temukiraba waba yagamba nti Kenzo yakoze by'okuyimba Kadongo Kamu ajjewo omutima omubi atwala eri omutima omubi kuba naye yagenda okutandika okuyimba ayina bye yasanga nga bali mu industry nga bayimba baniriza mugamba mutya muli mutye ate nga Makona Brian is my name era nga olunaku olwaleero ndi wano n'omukyala amanyikiddwa nga Jackie Kizito omukyala ono nno be bamundowooza kubakwatiridde music industry mu general ya Kadongo Kamu naye olunaku olwaleero tuli eno Makindye ku saidi za Landista era nga ayina ekyenjawulo kyabategekedde kyetugenda okuba nti notwogerako mu maaso awo agajja bw'omulaba bannange oyinza okulowooza mwana wa myaka 40 kunyirira gyanyiriramu naye bannange simanyi oba ayina akati oba talina kati naye Kenzo maama nga tukwa ye ng'olabika bulungi nange weebale kusiima saala zammwe for the starters abakola ku TV amanya gange nze Jackie Kizito eseba obulamu bulungi kama akuuma soke tutandikire ku kaviiri ako ke bayita batya zino dreadlock natural dreadlock nviiri zange eseba kizibu kuba maze nazo emyaka nga 10 tozikyusa sizisalako ate ozikyusa tebazikyusa nviiri zange ze zagenda zikula nezifuuka gule nziteekamu kala kale tutandikire ku ndowooza abantu kyebadde balinze okumanya olunaku lwaleero obadde kibadde wano ekibadde wano olwaleero mbadde nyanjula album yange empya album yange bagiyita No Fear esebo No Fear album oba otegeeza kino No Fear yalimu ebintu bingi nnyo album eriko ennyimba nyingi si No Fear yekka kuliko ennyimba nyingi kuliko obusungu kuliko ekitiibwa njagala kuwona nyanjura kuliko ennyimba nyingi nnyo z'ennyimba 17 esebo ba writers nina Alvin Keys ne Dr. Brain ne Final esebo abo nga bamanyikiddwa kuba nti nno bayimba kidandali na kuwandika kidandali bakwatagana batya ne Kadongo Kamu buli writer yenna asobola okuwandika ekintu kyonna ky'oba oyagala kuwandiikira kisinziira mu ngeri gwe gy'oba oyagalamu gy'oba mudirectinzeemu esebo okusinziira ku album eno bwe tugitunuddemuko mulimu ndowooza lines mu nnyimba ezimu mulimu lines eziraga nti abantu abamu tebaagaliza wali otegeeza No Fear oyo akwata ku bintu bingi nnyo ate nno ebyamakulu ddala era nalisabye buli muntu yenna agende ku YouTube agenda awulire album eyo akasa buli omu asobola okufunamu kubanga album eyo n'ennyimba zonna si byakuyimba buyimbi mbulaavu bakumala gayimba nedda natudde emyaka gyange 2 okola album eyo myaka 2 ng'oli mu kusumulula kintu oba oli mu kuteekateeka kintu abantu kye bagenda okuwuliriza nga ndi mu studio neteekateeka abasinga bamala myezi 5 myezi 6 nga bakola gikye kiba kikutwalira emyaka 2 mirambirira ng'okola ku album eya nnyimba 17 nga njagala okufulumiza abawagizi bange ekintu ekiri perfect ze nga bwe mba ndowooza kuba osobola obiyimba ne weesanga ate ng'obizeemu obiyimba ne weesanga n'owuliza munoga ekyo tekyakoze kati kankubiremu kankyuse kubivuga oba nteekemu bino biba bingi nnyo ebiba mu studio esebo twogere ku luyimba No Fear No Fear abayimbi abasinga kasita ayimba ku kintu nga No Fear obutaagaliza aba alina gwakoona waliwo yakucyankalanya n'osalawo okola oluyimba No Fear No Fear nno lwakuba olabye Katonda akuwuliriza ku alubamu eyo giwulirize bulungi kuba No Fear bino ebyobutaagaliza eyo nsonga nafu nnyo tayinza kumbeza mu studio emyaka 2 No Fear luyimba lunene nnyo oluyina amakulu amanene nnyo agagasa ensi yonna Uganda yonna kale n'abatali Uganda so sigamba nti butayagaliza eyo nsonga nafu bya bulijjo abantu bulijjo bewalananga abantu bulijjo tebaagaliza bannaabwe naye No Fear message endala nnyo message ekwata ku Mafirika
naddala omunnayuganda n'omufirika yenna gy'ali kubanga tulina ensonga nnyingi nnyo ezitunyiganga abantu naye oba oli abamu nga batya okuvaayo okwogera bwe njogera bwe nti omuntu ayinza okulooza nti ndi ku byabufuzi ate nofiya si byabufuzi nsonga eziri pasono omufirika munnayuganda kaŋŋamba alina okuyimira yeebereremu nga ye kubanga tulina ebintu bingi wano yaffe Uganda ebyali nga birungi naye twabidibya ne tubivaako ne tukoppa ate bye tukoppa ne tubitwala ng'ensonga enkulu kuba bw'otunuulira olwaleero omuzadde akuba omwana okka eri abazadde ababi naye omuzadde akuba omwana omwana n'agenda ku poliisi n'awaaba ne bakwata omuzadde ne bamusiba fedda ng'osanga ne neighbor n'akusanga ffe twalina waffe omwami ng'akusanga n'akwata ku mukono n'akubuuza onaabi sinanaaba kibooko naye kati bw'okwata ku mwana w'omuntu luzira bayinza n'okutuusa eruzira kati nofiya alubamu erimu ebintu bingi n'alisabye buli muntu yenna agende agiwulirize. Music industry wa ggwanga Uganda wano yakyuka abasinga emabega kaawo twali tuwuliza nnyo fire bongo lirutaaya ne tujja ku batata baffe jjajja baffe Ssebatta ne tudda mu kafeero ne tujja bwe tutyo ne Kadongo Kamu yali akola nnyo naye ennaku zino abaana balinga abaadibya Kadongo Kamu eyo ku sayidi ewamu okola ku kasente. Music yantali music ataliimu ssente nti oba alimu ssente oba taliimu ssente kisinzira ku muntu ku mukisa gwe na biki by'owa buwagizi bwo kuba singa Kadongo Kamu taliimu ssente bawalukaga bayimba ki tebayimba Kadongo Kamu kawalukazi Kapo Baasani Nduga bayimba ki si Kadongo Kamu sigamba nti Kadongo Kamu talina ssente lwakuba abantu abasinga naddala ba TV presenters nesanga nga mulina ekigambo kimu Kadongo Kamu yadiba Kadongo Kamu taliimu ssente Kadongo Kamu talina mutawaana gwonna. Nze era nange kwagala kukyusaamu n'ogamba nti tosobola kubeera ng'otambula ku luguudo lumu kuba ne bw'oba mujjaamu osobola okugamba eri kuba sijja diyitamu kampiteko eno just omulembe gutambula gukyuka okyusaamu n'ogamba kankyuseemu nve ku kiri ngereko ku kirala. Gwe lwaki tewakyusaamukko ku mulembe kubanga Kadongo Kamu wadde ate olabika abani akaviiri keeko sitayiro mpya nnyo kyeyini z'olina za bbeeyi lwaki weesiba nnyo ku bikadde mwe mulowooza nnyo Kadongo Kamu ali supposed kubeera wabakadde Kadongo Kamu si wabakadde because nabo bonna Ssebatta yemulaba bakaddiira mu kuyimba bajja bato katulakwa mwe mwakitegeera bulala okujeregereza okubeera e Uganda wano mu Kadongo Kamu abakadde Kadongo Kamu kale ekyokulabirako kambeera nze Sambala Gomez nga muntu bwansuubira wa Kadongo Kamu naawe ntunuulira nga bontunuulira bondaba naye ng'ate nnyimba Kadongo Kamu kati mbu bwe muyimba nenvaako ki nina kyenvaako sina kyenvaako kubanga n'abatamuyimba bangi nnyo bensinga okulabika obulungi kikakasa naawe ekyo kimanyi bwentunuulira ondaba embadde abaani b'osinga kubanga abantu bangi beerimbika mu mulimu guno ng'ate tebasobola bangi naawe ekyo kimanyi kati bwentunuulira gwogerageranye gwolabe gwe sinayo bensinga gwe bomanyi sina gwanyiza kugamba nti ono ne naawe okimanyi mutima so tekitegeeza nti omuntu ayimba Kadongo Kamu mbu aba alina kubanga afaanana bubi alina kubanga mukadde nedda kwanza teze namutandika ndi na mwana muto. Kigambibwa nti ebintu by'okoze music industry music Kadongo Kamu bingi nnyo ate the same time kigambibwa nti olina ku kasente nga gwe omukyala weekoleddewo music omwagaza kiba kisigala mu business oba okubaamu ne kasente kyeki simanyi kye bayita kubulamu obulungi olina ebyobugagga tokyasabirwa olimba sya ndi bulungi nebaza Mukama Katonda kubanga ndi mulamu kyekyobugagga ekisinga mu nsi nti nina obulamu ndi mulamu neeyagala kati ebyomuntu okubaamu n'akasente simanyi nnyo kwawula alina kasente n'atalina. Naye abantu beebuuza Jackie abadde mu industry n'ebbanga ddene lwaki tawummulakoko n'aleetayo ku baana oba n'agulumingayoko ku baana abalala kati aboogera ekigambo ekyo bw'omunsangira nga yenna mugamba alina ekikyamu ku mutwe agamba awo yenna agamba nti Jackie aludde mu industry lwaki tawummula alina ekikyamu ku mutwe yaŋŋamba nti nduddemu andabidde emyaka emeka bw'anaamala okujjukira emyaka gy'andabidde ajja kumanya nti alina ekikyamu kubanga sirudde nnyo mu industry muno nga muntu bw'ayinza kukyogera. Nyinza okuba mazeemu emyaka egiringanga 7-8 naye sijja emyaka omuntu gy'agamba omuntu nti gundi awange akaddiide mu industry aba alimba. Birungi ki by'osinga okwebaliza Mukama naddala by'osinza okufuna mu Kadongo Kamu abali abajegerera Kadongo Kamu? Saagala kwogera Kadongo Kamu kaŋŋambe ebirungi byenfunye mu music kuba Kadongo Kamu si ddiini ate si ggwanga.
Nebyefunye mu music. Kigambo kinyiza mpula Kadongo Kamu ne music nga bwolaba omulala. Era bwe tugenda ku mikolo tewali ntebe gye bayinza kumpa nti gwe Jackie wa Kadongo Kamu tuule wano, Chameleone atuule wano, tekisoboka. Era Chameleone atuule wano nange Jackie ne ntuula wano because ffenna tuli bayimbi. Funyemu ebirungi bingi naddala emikwano. Funya emikwano mingi oba oli osinga siri muyimbi nawe saali kulabye. Nawe tewali ndabye. Kwegamba engeri gyeyogeramu olinga alaga nti nno bano abajeregerera Kadongo Kamu tebamanyi kye boogerako. Ekyo kyennyini kyeyogedde kye kigambo ekituufu. Era beesootinga ennyo. Kuba bawuza tebaagala Kadongo Kamu bwe badde waabwe mu nnyumba bamuwuliriza. Ekyokulabirako. Kati kyogamba Kenzo yakoze ensobi okuyimba Kadongo Kamu. Yakoze ensobi? Si muyimbi w'amaanyi. Lwaki yayimbye Kadongo Kamu? Temuddamu kujeregereza wano Kadongo Kamu simanyi Kadongo Kamu. Kenzo muyimbi w'amaanyi yali international. Naye yayimbye Kadongo Kamu. Era nze ndi proud. Ekikuzaamu amaanyi era oli proud. Nnyo. By the way nasooka kulwa oluyimba lwe. Nasanyuka nnyo naye nga waaw singa n'abalala bajja. Ne namwe mukimanyi. Wano nze nina abayimbi bangi be mmanyi bw'agenda okukwata gita oba bw'agenda bw'agenze tavaawo nga tayimbe ku luyimba lwa Kadongo Kamu. Kati nga mugamba nti Kadongo Kamu mubi. Kati guno omulembe mulala nja gwine engeri gye gutambula kati omuntu alowooza mbu Kenzo yayingidde eno ewaffe kati bw'ajja mu Kadongo Kamu n'atwalayo ki? Bino just bya music. Buli muntu yalina omukisa gwe bw'atunda ebintu bye era buli muntu wademba okuyimba byaga naye nyinza okera ku makya n'enkubalaga. Kati nga balaga bangamba ddayo mu Kadongo Kamu. Tugambe nti bano abagamba nti Eddy Kenzo yayingidde mu bizinensi yaabwe balina mitima mibi. Bwe waba yakyogera yenna nkyogera nga sikirumamu nga tunudde mu kamera waba yagamba nti Kenzo yakoze bubi okuyimba Kadongo Kamu ajjewo omutima omubi atwala eri omutima omubi kuba naye yagenda okutandika okuyimba alina bye yasanga nga bali mu industry nga bayimba. Nze nga nze Jackie omuntu omu nasanyuse nnyo era ne ngamba singa n'abalala bavaayo ne bayimba Kadongo Kamu nga Kenzo bwe yakoze. Nawulidde bulungi of course nange kinzizaamu amaanyi ti music waffe w'amaanyi mwe temukiraba. Ng'ani naani b'oyagala b'osabira bajja? Sinza gamba oba ani naani naye yenna ajja nga ze mu Kadongo Kamu banne nze nja muwa obugalo mbasanyukira nnyo. Industry eno bw'oba ogiratinga gye tuwava ne kakati we tuli ogiratinga oti? Of course kati music wakakati wakabi newankubadde maybe owedda yalina message ene waffe mungi nnyo ate nga nene kubanga bayimbiranga eddakiika 14 kyokka weesanga kati nze nyimbira eddakiika 3 oba 4 Kadongo Kamu tosobola muteekamu dakiika 2.3 ziba dakiika nga 4 ne weesanga nti message tosobola gimalayo ng'oli okusooka bekyali naye nga wonna kiryoke kati music emulungi okusingako edda. Kadongo Kamu nga ye Kadongo Kamu omulaba otya omulaba atambula ku ki omulwetinga otya? Kadongo Kamu talina tabbu kubanga era nabamuyimba nagambye dda nti oluka gayimba ki Kazibwe ayimba ki Kazibwe Kapa ayimba ki Banduga bayimba ki si bamanyi mu industry era bwakabi ate olanze nkyogera sikirumamu nti sisobola kuva mu Kadongo Kamu. Simanyi asinga kyemmanyi buli omu ayimba bulungi oyinza okumbuza ne gamba nze nsinga naye oba olio nga sizze nsinga buli omu mulungi ku bawagizi babamwagala era buli omu ayimba bulungi okusinziira ku bamwagala. Ku mitimbagano kwonna albamu no fear kweri buli wamu wonna weeri esebo. Kale osigadde amanya bakuyita bampita Jackie Kizito. Kale tubadde n'omukyala amanyikiddwa nga Jackie Kizito era nga abakubiriza mugende ku YouTube mukebere alubamu ye ennungi ennyo gyaleese mulimu ennyimba nnungi nnyo neowaye mami akatalekeka aba Kadongo Kamu abajeregereza Kadongo Kamu nga tuva wano oba ntandikire naku gwe wennyini buli muntu yenna aliyo nga Kadongo Kamu abakadde wabafala bambi bye muliko bikyamu mwetereeze Kadongo Kamu music mulungi nnyo ate waali era ajja kubeerawo emyaka gyonna.